Coming up. Ate bagaitera okubakozesanga kubanga balina engeri gye bagaza. Ne bakola amaso ne bakola kyamanyi bikibi bazina. Manyi nyimba zineno zisinza. Ogenda kuzina amapiano nga bw'oyimba kumbe oli mu kusinza. Kati nga luno limba lwa Kilimanjaro. Abasinga tebamanyi what is behind that song. Nojja musanga nga zina Kilimanjaro simanyi bagazina batyo wagegano ge bazinirako ngano n'amaaso bagatadde waggulu. N'amaaso bagataddeko waggulu, but it is so demonic. Very, very, very demonic. Njagala ogenda mu bbaala nga nyina ssente zange era ngenda kunywa omwenge nga mmanyi nsobola okusasula. Because personally I feel embarrassed if someone bought me omwenge. Si kibi omuntu okugulira omwenge naye mba nzenga mba mpulira bubi mba mpulira nswala. Spiritually bw'ogenda mu bbaala n'onywa n'otamiira obeera you've opened up your body to be a vessel for any demonic spirit. Kubuzaako gwe omulabe waffe Brandskin Events amannya nze Helen mwebale kusubscribinga nkomyewo ne story time tugenda batunyumyako ku kibozi ky'ebbaala nina omugenyi waffe wano eno Sasha agenda babeeyanjulira tutandikirawo. Kulamusizaako atulaba nze Sasha the Congolese gem, the original, the one and only, and I'm so happy to be here. Ndowooza mwenna mumanye gyonna gye mumanyiire so tugenda batutandika ebbaala eno tugenda mumanya bbaala kyeki kubanga kati wayinza okuba yamanya naye nga wayinza kuba yali eyo naye nga tamanyi bbaala kyeki wayinza obbawo nga waliwo atagiyingiranga namu nga yandyagadde omumanya agiyingiremu twagala kutandikirawo ebbaala kyeki. Kati waliyo club waliyo nebba waliyo kirabu n'amabaala naye kati ffe mu Luganda twakiye like we collectively termed it as a baala. Ebintu ebyo byawukana a club. You can go to a bar n'onywa kangezemu that's a bar n'onywa n'omala n'ovaawo n'ogenda mu club ne mugenda muzinye munywedde mukoze biki, so you're not going to find setting here club in a bar setting. Yeah. Club mugenda beeramu that DJ akube music yali loud bazine baki. A baala it can be something very simple, soothing. Nze kati nno bulijjo kitwala kyonna in general nti baala tugenze mu baala eba baala. Anti kati ffe we Ugandans tutera tuyita nti gonna mabaala. But let me give you an example. There are restaurants and bars. Like it's a restaurant and a bar. Yeah. Togenda sangayo DJ nga akuba music yoyo nga buli omu ali mu kutwakinga azina. Now that is a bar. Ogenda sanga ebbaala, you know, like let's say cars, H2O, what. So H2O baala oba those club. are clubs. Ntiyo kyaddembe n'omuntu tewali buzibu oba oyambadde otya gwamanyi oba okoze otya naye kati ebbaala zino zina amateeka zina rules and restrictions stuff biki zita amateeka oba tubala nga gayingira buyingizi. amabaala agamu galina amateeka agamu tegalina. Agamu galina restrictions. Kati kankuwa example ya sijja kamno sigenako mu bbaala nze nali nkubiika ebbaala. Kankuwa example ya waliwo nene ebbala eri kwa Kasha waggulu eryo okay, I've forgotten the name. Eririmu amataala mangi. Illusions. Togenda genda ng'oyambadde ebyo bisapatu byo. Bw'oba muwala ne bw'oba musajja togenda genderamu ebyo bisanduusi biki. You have to be smart. Your restriction nti bw'onojja ng'oyambadde sapatu n'egenda biki togenda yingira. Mpozi ng'oli pioneer waliwo bano bapioneer b'amabaala nga ye agamba nti nze bwengenda eri ebbaala badde pioneer mbaddemu okumala myaka n'emyaka nyina ssente zange ntumya amacupa biki. Some bars, some clubs tebajja faayo how you dressed, so they will just let you in. Kati waliwo n'agamu they restrict abaana abato. Naye kati baba bagenda kumanyira wanti ndi mwana. Waliwo kale wotunira omuntu nga you see that mwana muto, so they restrict them from entering and they won't enter.
So kati baala lino manye tubeereyo ne tuwulira emboozi nnyingi ku bbaala twagala like kumanya birungi ki ebiri mu bbaala bizibu ki ebiri mu bbaala omanyi buli kibi kirina ekirungi kyakyo si buli kintu kirina ekirungi waliyo ebibi nga byo mu butuufu byonna birina kubaako era kati njaga kumanya birungi ki ebiri mu bbaala bibi ki ebiri mu bbaala ku experience yo like engeri gy'etambuddemu about that. Well, ebirungi ebiri mu mabaala to some people basocializinga n'abantu nze nga saagala abantu and I tell people saagala abantu me I don't like people si mu bubi but I don't like people mba mpulira kiba kikula kya muntu nze nga saagala abantu nti n'okuyiwa kasasiro okufuluma okuyiwayo kasasiro soka neningiza wansi ndaba baneiba gye bali neggalira I just don't like people kati wali amatamu nga just agenze mubala ku socializingako n'abantu abamu bafunye emikwano egibazimbye mu mabaala considering compared to someone ogendanga oba ku beach oba wana tafunayo mikwano abamu emikwano egimu egibazimbye bagijje mu baala abamu mbalabyeko nga bafuna ba partners mu mabaala like lifetime partners bakone n'abantu abamu bagamba nti nessa akwagala muntu wa bbaala waliyo abamu nga yagadde omuntu w'ebbaala namufunamu ebirungi ne bakola family naye era ndaba kiyinza okuba kiri rare kubanga kati ennaku zino weesiga otya omuntu patina gwosanze mu bbaala maybe nga omusajja omugye mu bbaala omwesiga otya nga wamugya mu bbaala some problems eza relationships ez'omunda nga omuntu omugye mu bbaala kiva ku ggwe ng'omuntu bw'oba ofunye omuntu and you trust them however much you found them in a bar in a club and you trust them to build a very successful relationship, it's going to be successful. So it's all about the individual. Then ebirungi ebimu ebiri mu mabaala walabyeko some men noyingira mu bbaala oyinaga boss bafunyemu many abasajja abasinga they don't have friends. Most men don't actually have friends. So some of them bafunye emikwano mabaala through drinking. Mugenze kulaba mupiira Man U Arsenal and you've gone alone and the man will be like manager bichi and they're talking about soccer, about football. Yeah. Now they're going to be friends over a drink, like real friends. Ate nekirala ekimu ekirungi ekiri ku mabaala biki abantu abamu bafunye oba ngambe you know these days it's very rare to find someone who is going to be there for you like genuinely there for you naye mabaala abamuntu abamu bafunye ba best friends baabwe ng'ogenda munyumiza ebintu byo nyame private person esinalaganyumya bintu byange era bamanyi kunze mpozi ekintu ekikugambye oba like I tell you what I want you to know. Naye mabaala ogenda kufuna omuntu gwosobola okwesiga n'ekyama kyo compared to some places. Yeah. So those are some of the benefits I think I've seen mu mabaala. Ate benefits waliwo zinene abamu abawala mu myaka gyaffe eba business. By the way, talking about business, your eba mabaala. business. Talking about businesses in bars, I've been to a bar. Nze njagala ogenda mu bbaala nga nyina ssente zange era ngenda kunywa omwenge nga mmanyi nsobola okusasula. Because personally I feel embarrassed if someone bought me omwenge. Si kibi omuntu okugulira omwenge naye mba nzenga mba mpulira bubi mba mpulira nswala. Naye abaana ab'obuwala abasinga these days, most of them actually don't work. Yeah, they don't. Kati ajja kwambala akagoye ke agende mu bbaala atuule afuneyo ng'eccupa emu oba bbiri alinde babayita bakya sponsor investor baba ba sponsor abamu ba investor ajje bamugulire omwenge abamu beetege n'okwetega kati abamu bagenda bagulira emyenge babawe ne ssente. I've seen that happen. Ate even some other thing kyendabye nga kibaawo omwana obuwala ali mu bbaala ali mu kunywa ne bamutegula like just a few minutes namala n'akomawo nga alina ssente ezigula ne emyenge egiddako. I've seen that. waliwo naliko bbaala emu bagiyita house primas enankulabe. Sigimanyi. So yali nankulabe nagenda mu bathroom
nesanga omuwala ndowooza nga yakozeekoze dda neetereza nagamba munne kati omanyi yali ayambadde akitata nagamba munne kati omanyi bwe nfunayo abalala babiri nendaba nsoweerezaako mama 10 mu kyalo bwe mmaliriza nina nekyengenda okugula mwana gwe ejjo tetwakoleddeko ddala and I was like what? Kati oyo malaya. And I was like what? Maybe malaya be disguising in a lot of things. Kati oyo ye certified malaya. Nti And the girls were baali banjaawo negamba nga balungi baneeno kyokola abawala abasinga balungi bagamba nti abawala bangi muli bamalaya abawala bangi mulina malaya just because of omulya mmamba abeera omunavumaganya. And then the parent agenda kubeera afune ekyekumi agenda mumwana nga alina business gyakola e Kampala. Sigenda nnenya nnyo bazadde naye ate abazadde abamu mbanenya basindikiriza nnyo abaana baabwe to do some things that they wouldn't have done. A parent togenda kudda kati nzegenda for example kati ngeyo yoyo omuwala in a picture nga bwe nkiraba yali agenda asindikira mama we sente right mama waali eyo asuubira change eri mu mwana asuubira nti kati omwana alabika bulungi alina okundabirira omanyi there is a saying nti bakamya bwekula akamya bwekakula kayonka ku baana baako kati abazadde abamu they put that thing of kati nina okuyonka oli mwana wange okuze kati abaana abamu ne babeerako eyo pressure nti omuzadde nina omuweereza kasente nina okukola ki ogende okugamba nga akoze some decisions zatandikoze kati ng'oyo omwana osanga wa muzadde we yali amulemeddeko amutadde ku pressure and togenda gamba muzadde naddala abazadde I believe fe ku myaka gyaffe abazadde baffe kati bakulu abo abazadde baffe abakulu tebategeera kintu kyebayita depression tebategeera kintu kyebayita stress kati omwana oyinza omugamba nti njagala ssente nga alina depression bye oba omulimu bamugobye oba something happened n'omulemerako ng'alaba option esigadde yakugenda kola business baala kutunda bitundu bye banayi kati waliwo then ekyo kyogambye mbuno walaba omuwala ne bamutwalirawo right ne bamutegulirawo and okwo kwe tujja ebibi ebiri mu bbaala because I mean if wobanga omuntu wakamulaba for just 20 minutes n'okubanga 20 minutes teziweze mu bbaala munywedde abamu no baba tebamanyi n'amannya gaabwe then you go from there what if something nekibaawo n'otadda nakudda Just something. What if something happens? Things have actually happened in Mabala. Amanyi spiritually, bogena Mabala nonywa n'otamira. Obera, you've opened up your body to be a vessel for any demonic spirit. Bogena Mabala nonywa n'otamira. Spiritually, you've opened your body. Obiri bobera ogugudde onti. Any demonic spirit is all because now you're a vessel, you're empty. Whatever they come bala no tunuli omuntu ngomulabanga zonize out. Ngolaba amaso ge gali blank like ngomulaba taliwo. Ngabantu balowooza nti atamidde naye nga ina kyo sense tatamidde. Fenga fe tujja kiraba nti natamidde. Naye nga there is something else. Ali mu realm ndala nnyo spiritually. So lili bingi ebiri mabala. Emizimu ejo emyoyo egyo emibikale gituula nnyo mu bantu abanywedde ne batamiira naye ate access bagifunira wa nnyo okusinga mu mabaala. That is why you're going to find someone say nze bwe ngenda mu bbaala ne nnywa mu cupa yange emu kiba kiwedde mba nina vibe bolooza lwaki myoyo egyo waliyo akabi k'ensonyi n'akajjako ensonyi so kati kasanywamu kacupa ke nga kamu abatajjako ensonyi so kati awo osangira n'emizimu emyoyo egy'obwenzi emyoyo gy'obukaba emyoyo gy'ebintu emyoyo you'll find someone ng'agenze mu bbaala ali bulungi ali okay they drink and then after they start having maybe suicidal thoughts you'll find someone who is shy like very shy in person nagenda mbaala nanywa bamaliriza okunywa ng'omulaba she's someone else someone very different omuntu atasobola kuyimirira mu bantu naye ng'ayimiridde ku mmeeza ali mu kuzina you will find someone who doesn't actually want to be approached by people nga bamukwana once they drink ng'ali mu bbaala
yajja kugenda yeekwanira omuntu. You will find people ne banywa, and that is why sometimes, not even sometimes, most of the times, emyoyo gya succubus ne incubus biyingira nnyo abantu era si mu mabaala. Ojja laba omusajja ow'obuvunaanyizibwa ng'avudde ewaka n'agenda mu bbaala n'anywa n'atuula n'atunuulira omuwala ng'agezeemu oba ayambadde akantu ke nga kakoma eno bakali revealing oba tekali revealing, ye omusajja yekyalaba kyekyo kyayagala okulaba. And they will go ahead and start having those weird thoughts of maybe masturbating and what. Egyo emyoyo gya incubus ne succubus nga gimuyingiddemu kati n'avaawo n'agenda kukina byo n'amala n'akomawo kati ate, which is a bad thing. Abawala abamu babategula ne babavaawo ne bagenda ne badraginga ne babakozesa ebintu bye batandikoze. There are some stories I've actually heard ku bantu abamu abo mu mabaala omwo. Sijja namuyita mukwano gwange, but there is someone I know titwayisuddeko mu mmeeza yemu. Those days nga Sheila akyayina Chop Life ku Garden City rooftop. Nali ntudde n'oyo n'abo abantu nga tuli mu kunywa Hennessy, like nengeje ebbeeyi yali aguze ne tunywa namala n'aŋŋamba, Sasha, olinayo abawala bomanyi bensobola okuhavinga like menage à trois nabo? And I'm like, nkulabikidde ng'omuntu abeera n'ababantu. Manti mikwano gyo gyonna mirungi, kwanza munayi nze nga nze nina emikwano gyange ngisengejja. The friends I have, they can't. Plus nekirala ofunye otya obuvumu obwogera nange about such a thing. N'alaga nti ng'atamidde. But after some few days yankubira n'aŋŋamba, Bane Sasha, that Sunday was so fun. I finally got 4 instead of 3, and I'm like, okay, wabajja wanaŋŋamba bali batamidde. God. Me have seen very beautiful girls nanywa omwenge mbala nagwa n'eki nga basitula mu situli kuba kweswaza. Nze nga nze simanyi naye siraba kirungi nnyo kiri mu bbaala. Sometimes I keep to myself nembeera ewaka ne neewummulira, and people be like, lwaki toyagala genda mu bbaala? Nze first of all saagala abantu. Ekyokubiri, I really hate crowded places. But mampu yazimazeeko emirembe. I love music. Yes, I will listen to loud music. Naye amabaala ago, something is actually wrong with mabaala. Nyinza obeera ewaka nembeera awake for even past saawa 9 nensaba nenneebaka. Naye mbeera mu bbaala saawa 4 bwe zituuka mampulira ng'otulo tuluma. Ate nze mba sisobola genda mu bbaala past saawa 5. Sisobola. Era nze ndwawo nnyo n'ogenda mu mabaala, abamu ne bagamba obowa konze kambowe naye nga abawala babadde ku risiki nnyingi. Naddala abawala nze ebintu ebimu ndi mutiitiizi. Nze sitya naye some things ndi mutiitiizi. Kati ebintu bimu ebikonsaninga nga mwenge kukola kini outcomes ezimu mba mutiitiizi. Ate nze omutwe gwange tegusobola mwenge. Nali nyweddeko omwenge omungi mu 2017 naye nga bwe ntamirira waka, bwe ntuuka waka ne mala okugalawo n'engoma singa nkantamira. Naye kintiisa mabaala, bintu bingi byendabyo. Ate abawala, ekirala ekibi ekiri mu mabaala, abawala abamu babeeyambululiramu naye nga tebamanyi. Abasajja abamu beeyambululira mu baana ab'obuwala bafune to their personal gains. Gwe ne bakuba ebisiraani byabwe for them ne bagaininga. Ekikutambulirako. Nekikubeerako nobeera olugaba naye nga nasiraana nga ki naye nga gwe tomanyi. Remember, most people who have those kinds of interactions, the sexual interactions, ezo mabaala, you don't know this person, they are strangers, and you go ahead and sleep with them. Tomanyi intentions, and people go to bars with different intentions. Kati gwejja genda olowooza okikubye akuwa essente nga mpitirivu naye nga kiwedde amaze okweyambuliramu.
kikutambulirako for the rest of your life. abamu abawala bebasa n'abatali bantu nga nataba existing. Yeah. Omanyi Uganda, most Ugandans actually don't believe that these things are real, but they are real. You will find someone that they are not people actually. It's a spirit disguised as a person. Newe bakanomu naye nga tumanyi nti ndi ku mwoyo siri ku muntu. Oh my God. Ng'oli ku mwoyo toli ku muntu. And then maybe oyo omuntu ayinza okubeera ng'olabira ddala they are the people you feel like you want. They are going to spoil you. They are going to do everything for you. Wando jakera kumatanga, they've never even existed. Nga they've never existed. Ate kati golooze nti no boli mulalo abantu balooze oli mulalo naye ng'obagamba bya ddala. Most Ugandans really binene ebintu babirowooza nti biba bya kusaaga naye nga bya ddala. Biba bya ddala. Abantu bebase n'emyoyo emikyamu. Abantu bebase n'ebintu bebatategeera. I don't know this, but she happened, but the girls, the girls, ebirwadde, AIDS, HIV, baba, ogeba kanoli towekebeza naye just because agenda kuwa 5M. My God. Kati ebirwadde byo you will find them ne oba tugenze mu bbaala. Biba bisazeewo kibijja kusangwa nawe obisange. You will find them. There are people who are clean in clubs. There are people who are not clean outside clubs. Naye ng'era ebirwadde bingi. Kati ffe abawala we are so prone to some infections. Kati ojja kusanga omuntu omubaala tomumanyi. Abasinga bagenda ne bunene bu HIV kits obwo obwamangu mangu. Mujja kwekebeza siriimu kiggwe. But it's not about AIDS. Someone might not be having AIDS, but they have those other STIs. They have those other STIs. Zotagenda kumanya. Kati wosangira stories z'abawala binagamba naye nze nga siwona infections. Naye alowooza nti no, these are literally urinary infections. Yet in actual sense, they are sexually transmitted infections. Natandika okuwunya wansi, abamu bavayo ne pass. Tagakyogera mu Luganda, it's disgusting. Naye nga babeera bavudde kubaka n'abantu batamanyi. But there are some people beendabye nga bebase n'omuntu mu mabaala, like one time, and then they build another time and another time and another time. Before you know it, achayo omuntu gwabadde nga naye n'ayagala, and now they are successful. Nabyo mbirabyeko, but girls should actually be more careful. Era still girls should be more careful. Era still n'abasajja babeere more careful. Because naffe abawala tomanya nti ndogenda tutwala musambu. Naffe abawala mulimu cases nga so kubanga ndi musambu. Yes. Ate abawala banaye abawala. Nano manyi cases ziri ku basajja no, it's not only about men, because omusajja ayinza obeera awo biki but olina omuwala ajja nga ye azze ekyoyo kyakuseducinga akutwala akukozese kyonna kyakubako gwamanyi. N'abawala nabo bakuba abantu ebisiraani. Ajja kusanga mu bbaala akwetege alabika bulungi, ate kati abasajja beezira kulaba muwala alabika bulungi alina amabina biki akwetege, and then you fall a victim to them. Odda ogamba ne waliwo n'omuwala mulungi yakola kino naye nga abantu bonyumiza tebabimanyi. And sometimes, or rather in most cases, ffe nga ffe abawala emyoyo egyo emizimu egyo egy'abawala egyo emisambwasambu egyo egibeera gizze with those intentions mabaala for men tegitera kulabikira abantu bangi. They come for a specific person. Negirabikira oyo oba n'abamuliraanye nti bw'anaabeera ng'anyumizaako banne bajja gamba oyo omuwala mujjukira naye ate bw'onyumiza abalala tebamumanyi nga tebamumanyi. Ate abawala bakambwe nnyo, abawala bazibu. Bane abawala muli bazibu. Banaye. Abasajja yes bazibu naye abawala bazibu. Namaana akola byakola nekiggwa. You've even had stories of girls abagenda mu mabaala okukwana abasajja bababbe. You've never heard of those stories? No, I've never. I've never. Agenda mu bbaala akwana omusajja, yeetega omusajja
amukwane wamaliriza omukwana let's say bejjeewo bennyudde n'amubba ate kati abawala bayiga okwekuba ebindagaladagala omwana yeekuba kalifomu kati mwe muvaawo ne mugenda omanyi nti weebase biki buli kimu kiwedde ne bakusitula beera n'akabinja ke bw'obeera omutute waka n'akunyaga buli kimu ogenda ozukka ng'oli ku kitanda buli kimu kiri empty neekuba kwebaka kwa kikakyo ate oba in most cases abasajja abamu bwe banywa nnyo omwenge abamu banywa nnyo nga balina stress zaabwe kati banywa nnyo omwenge n'asitula kati omuwala intention ze zakumubba genda omuwala ajja namubuuza mobile money pin wabeera nga amanyi abaddengako ne ssente ku ssimu ajja gimuwa so bagenda okujja okubba nga akumanyi specifically nti kati you can tell let's say this is muwerinnyaki let's say this is Brian ng'alina ssente ze omuwala nga ye kimuleese okutagetinga Brian abeera yamulabalaba ddanga mweri ebbaala nga yamwetegereza dda nti onaagula gino emyenge awo noakola kino nekino 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 nekiri alina emmotoka buli kimu ate abawala ne babalimbidde nnyo ku mmotoka obuzibu nze sibangamba mikono gyange nti nze n'obeera ne kavitiizi tonkwana ate obeera ne vitiizi n'ojinga biranga ekirabu njitunda nennyongerezaako n'engula endala tobola nkyali ku booda abakazi n'emmotoka abakazi babalimbidde nnyo ku mmotoka abakazi babalimbidde nnyo ku bintu bingi naye abakazi muli bayaaya abakazi babbi abakazi bayaaya abakazi bafere sometimes I don't blame boy child ku kitanda kikalu nga bakitutte dda mobile money pin jjukira yagiwaddeyo dda nti abadde alinayo ekyayagala mobile money pin bagigire dda ssente ez'oku mobile money zonna baaziggyeko ebyomu nnyumba babitutte and you're like what bintu bingi ebiri mu mabaala mu Rwanda there is even this thing of extravagance mu mabaala mabaala mulimu ekyoyo mulimu ebyoyo emibi ogenda genda ne ssente zo mu mabaala I advise people tebagendanga ne debit cards zaabwe mu mabaala because you will end up swiping however cool it may look when you're swiping I advise people not to go with their cards in bars otherwise ssente zonna ogenda zimalako you see bars nemugenda mu baala to clubs nonywa ogenda okwekanga nga ssente ziweddeyo bw'oba olina wa mobile money wo womanyi ng'omukubira soka oteereko zinenkya ngenda zireeta ng'akuteerako naye zo nga ziggwawo odda waka ng'ocalculatinga kale naspendinze zino ssente mbala all for what for a hangover n'ogulira bootamanyi nze nali mbuzeeko omwenge in 2017 nakuba ebbaala nga sinywa na mwenge naye nga nyina ssente nti by that time vat yali w'amaanyi nnyo ne Uganda waragi naye nga coconut nga yakajja kati nga ngulira abantu vaati coconut red label nenywa stone wange nenywa stone naye nga mpulira bulungi nti n'abantu banywedde abantu banywedde nze nga nze kiba kimpisa bulungi and most people really make that mistake nti nze lwakwasinywa mwenge and I buy for other people it makes me feel good ogenda kwekanga ng'olidde n'amabanja nali amabanja naye nagasasula but I learnt my lessons the hard way. May I advise people not to go with their credit cards or debit cards. But you know na sente nga tomanyi nawa waje ziraze ogenda kwakana ogenda nawadda buliddaani obukadde butaano buweze buti nga tomanyi abaana naye nadada abaana abasajja bano like abafumbo bagenda nnyo mu bbaala nga bategetinga these girls abatototo they end up spending a lot of money like kyokka omukyala wali kati nga gwogamye mbuno bwe babba ne baleka ku kitanda kati wabanga omukyala alina gye yalaga nga omusajja mufumbo omukyala akomawo omugambo otya nti nalese omuwala nanziba. There is something about married men. Some married men don't go to bars because they want girls. Some married men go to bars or clubs just to escape the stress from home. Omanyi bannaye abakyala b'ennaku zino bayomba nnyo abasinga tebawa basajja baabwe emirembe waka. So they will be like kangende wantu wampa emirembe wenaalabira ku kintu kimbuze to distract my mind. Yes. Nagenda mbala abamu baba tebagenze targetinga abaana babuwala naye kati abaana abamu abobuwala balaba ekisajja nga kiri awo kisava
ake bakazi ennaku zino abafumbo balabirira abasajja baabwe ng'okiraba kirabika bulungi they will be like ate ekisajja kirina sente kirabika okiraba naye era siriwali abamu nga bafaanana sente naye nga tebazirina so kati some married men don't go to bars just because they are targeting young girls no abawala abamu bebeetega n'abo abasajja it's not like I'm siding with married men but in most cases abasajja abafumbo tebagenda nti nno bagenzi with that intention abasinga bira by escaping stress y'ewaka wene kwanga anywedde n'atuuka ewaka obanga obudde bugenzi abamu basula na mu hotels yekka nga takoze mwezi nothing nagenda mu baala w'amalirizo vayo n'agenda mu hotel neyeebaka nakeera ku makya oba n'agula engoye n'agenda ku mulimu n'addayo ewaka enkya ku makya I mean like the following day after work naye nga talina kyakoze kyamaanyi naye abawala bakisusuzza abawala beetega n'abatabaliiko abawala ate nno wabanga yakweteze nga yakwezinzeko aba alina omakinga sure oteguka oyagala toyagala alina omakinga sure nti oteguka I have a male best friend called Mav tuvudde wala kuva 2016 Mav bamwetegako lumu mu bbaala nange nga ndabira ddala tawona naye Mav is a faithful boyfriend to the girlfriend ekyo tonja muteerawo omukono oli omwana semwanga ali faithful nnyo bamwetega naye omuwala amweteze nga naawe omuwala munno olabira ddala me I appreciate when I see if you're looking good I'll be like yeah you look good oyalabika bulungi Mavu bamwetega ne batugulira ebyokunywa ne bangulira cocktails zange Mavu ne bamwetega nga tawona n'agamba wano ngenda kumuka yanduka mu bbaala so I think some men just go there for fun or with their intentions aba falling into girls traps nga bazigwamu mulimu n'abata falling for the traps. Some people just go to bars to see people enjoy, to watch people enjoy, or to just listen to music. Not a music gwe batukubira mu mabaala ali satanic nnyo mulimu satani mungi mu nnyimba zaffe ezo ze bakuba mu mabaala ojja kuwulira oluyimba and you're like nze njagala nnyo music but there are some songs I really don't sing ennyimba nzimanyi naye nga sijja ziyimba because what you say it's like you're manifesting it ojja gamba manya ojja kuyimba oluyimba I want smanga things to possess me. You're literally manifesting the things to possess you and they will possess you because Katonda yatuwa amanyi mu lulimi. God gave us a power in the tongue. That's why some people are really keen when it comes to the music they sing. Abamu tebajja yimba buli nnyimba. Ate ennyimba ezo z'amaanyi nnyo mu bulamu bwaffe ne mu spiritual realm. Kyovolanga mu mabaala agasinga or even everywhere ku ssaawa 9:10 wekisinga okukwata olina gamba kati kikutte saa mukaga teri mulamwa nze nyina yaŋŋambako nti ngenda mubala naziri ssaawa mmeka ssaawa 7 ne mugamba ssaawa 7 ova wako ogendawa mbunaye naawe obuzibu amanyira kutambula ssaawa 12 za lwaggulu like genda but be safe you know because omuseera mulemesa kukola kyayagala I'll be like yeah you go but be safe ku ssaawa 9 ssaawa 10 that is a very strong spiritual hour nina mikwano gyange egimu gye nkubira ku ssaawa 9 okubazuukusa basabe kuba however much ndimu oluyayeyayi but nategeera Katonda nembakubira ku 9 bazuukuke basabe ne bazuukuka basabe nera ku ssaawa 9 oba olaba eri tekinnakwatayo mukati kikutte kati ku ssaawa 9 ngaawo n'olabanga DJ Roger kati nga yayingira I'm just giving it as an example nga DJ Roger yayingiddewo DJ Magic Touch n'akwata ekintu ebbala n'esooka eyugoma abazina amapiyano ne bagazina naye nga tebamanyi biki bye bazina ate bagaitadala okubakozesinga kubanga balina engeri gye bagaza ne bakola amaaso ne bakola tebamanyi biki bye bazina manyi nnyimba zino eno zisinza ogenda kuzina amapiyano nga bw'oyimba kumba oli mu kusinza kati nga luno luyimba lwa
Kilimanjaro abasinga tebamanyi what is behind that song. Nojja musanga ngazina Kilimanjaro simanyi bagazina bakyewage gano gebazinirako gano n'amaaso bagatadde waggulu nga n'amaaso bagataddeko waggulu, but it is so demonic, very 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 demonic. Ebbala ejja kukwata yeezi essaawa. It's a very spiritual hour nti omulokole ojja musanga ng'asaba, omusiraamu asaale kubanze nira mikwanja gegenzukusa emisiraamu ne basaala at that hour asaale ab'emmandwa banyenye bakume mu byoto n'ab'omu mabaala kikwate ezo essaawa gye weegendereze nnyo bw'oba oli mu bbaala ne weeryawo kontino ogende ng'oba mu kinaabiro ogenze kweyamba, ojja osanga abaana ab'obuwala nga bakola ebintu ebitali bimagezi ng'obalaba tebali bokka. Bwe zituuka ssaawa ngaawo 11 nga badduka badda munomo sense zaabwe. Naye ate waliyo n'amabaala agamu nga galina ebintu byago nti zino essaawa zaali n'ebbaala. That is why you will see some people bajja kuva mu mabaala ge bavudde to go to a particular branch gyekiggwera ya way back abasinga balinga bagenda mu eri bbaala eryo eryawe Kololo. Naye nga obeera ogenda okukola olaba abaana ob'obuwala nga ayambadde akantu kakoma eno ku budde obw'okumakya mu musana guvuddeyo ng'ate kati batandise okufuna ensonyi. And in my head I'm like, lwaki ofuna ensonyi? Wakyambadde tokiraba zino essaawa wagenze mu bbaala nga tomanyi. Naye ate ng'oluusi togenda nnenya oyo omuntu. Ebbaala ezimu zirina ebintu byazo. Waliyo ebbaala eyo sayidi z'Enajera Kira sayidi eyo. Abantu bakeeseza mu bbaala ne zituuka ssaawa 4 nga bw'olowooza ziri ssaawa ng'oba 12. Naye nga it's an open space, like waliwo open space obeera olaba sky naye oyinza olowooza nti no ziri ssaawa 12 za kumakya naye nga ziri ssaawa 4. Some people even have breakfast in that bar. Naye ng'eriddi kyakuba muziki kati wali amabaala agamu nga they have their special things because sometimes like wali abantu abamu nga amabaala gaabwe bagatuuza ku some spiritual grounds. And when I say spiritual sitegeeza nti no emyoyo emirungi oba emibi, like generally wali amabaala agamu nga bagatuuza ku bintu nti kati naawe lina ebbaala lirina kukwatayo zinene essaawa era zino essaawa ebintu byawo nga bisituka. Bwe bisituka bibawa vibe. Omanyi abantu bakiyita vibe ennaku zino. Bibawa vibe n'obeera wonoonywa paka kuwulira bubi. Naye ogenda otuuka okudda ewaka kati nga akagwa ensonyi kaweddeko n'ogamba is this me? Nkoze ki? So balabe Brown Skin Events bagambeko social media handles amanya biki bakolowe. My social media handles, I actually use Congolese Gem wonna. Congolese Gem Sasha. Gem ya GEM oba Sasha Fi PHIE. Wobo jakunda TikTok, siri Facebook najivaako, I don't know why, but I feel like TikTok, Instagram, I think byenkozesa. Simanyi kozesa Snapchat. Okay, kale following TikTok ne Instagram. Mwebale nnyo mu subscribing Brown Skin Events. Badde story time omanyanze Helen.